Ng'abayizi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okujaganya olw'okuyita ebigezo by'ekyomusanvu n'abayizi ba Kigali Masaka be bamu ku bo. Mpulira bulungi. Awulira nga musanyufu nnyo. Zarango Margaret ne munne n'abaweesi Sharifa bagamba nti abayizi omwaka oguwedde bamenya likodi bukyanga ssomero lino litandikibwawo emyaka 15 emabega. Special needs tuli basanyufu okulaba nga abaana baffe basobodde okukola okutuuka ku mutindo ogwo. Abayizi bano bagamba balubirira kufuuka basawo bayambe bannaabwe abali mu buzibu bwe bumu nga bo era ne basaba abazirakisa okubayamba basobole okumaliriza emisomo gyabwe kuba n'ebisale by'essomero bibeekubyampye. She's requesting outside people so that if they are having any support that they can give her when she's joining in Mbale Secondary School. Yasaba buyambi bonna abali eyo abasobola omuyamba bamuyamba asobole okugenda mu secondary. Basabye n'abazadde okumya okulagajjalira abaana abaliko obulemu. Ne ku ssomero lya Rafa Primary School e Luweero libadde ssanyu jereere ng'abayizi n'abasomesa bajaganya olw'okuyitira waggulu. Balidde ennyama n'okunyenya ku galibenjole wakati mu kwebaza Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku buwanguzi. Abayizi bano beebazizza bukedde olw'akatabo ka Paspiero yakafulumira mu mawulire gaabwe ke bagamba nti kabayambye nnyo okutuuka ku buwanguzi. Nafunye obubonero 12. Bizimana Dase nafunye obubonero 6. Biza n'abaana nga abakola guno omwaka bateekemu nnyo amaanyi. Amanya gange nze Nakenya Dizalecha. Nafunye obubonero 9. Akulira essomero lino Bio Muhanji Augustine ategeeza nti batuuza abayizi 25 18 ku bo ne bayitira mu ddaala erisooka. Obuwanguzi buno wakubanga nti enkwatagana eriwo ku basomesa baffe abayizi abazadde ne ba director baffe y'amaanyi nnyo. Yeebazizza abasomesa olw'omulimu omulungi n'abazadde olw'okubawa abaana n'abasaba babongere n'abalala abayisa ebigezo byabwe bakyagenda mu maaso n'okujja ku kitebe kyaffe so nga n'abalala okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bakyajaganya olw'okuyitira waggulu. We are happy because of Bukedde. For sure, if you look at their past PLE, those questions are really on target. Bwenkula amaze okusoma obulungi agapira dokita. Bwete mwana yetanswazizza afunye obubonero 8. Kubeera engineer. I got for aggregates and I'm happy with that. I got for aggregates. Ndi musanyufu olw'abaana bange bombi okubanga bayitidde mu first grade. Manya gange nze Basta Docas. Njagala beera dokita nga nkuze era nafunye obubonero 7. Okukola obulungi bwe kutyo nkuweera ku basomesa abakoze ennyo abazadde abasasula school fees zaabwe.